Ensonga za Rema ziyingidde mu Durban, Mboye kazaalwa bulwa bingi nnyo ojja kubanga obifuna ataga Eddie Kenzo ne Lydia Jasmine Gaze Munyamutoro agambye ki wano wokka wogenda okubanga ogafunira. Ensonga z'omwana mulenzi MC Gavin byo bikyalanda bingi nnyo byogenda okubanga ofuna mu maaso awo, ate Sauda Madada bimwonenekedde anti mbega wa gavumenti byonna mu maaso awo ojja kubanga obutambi mbukutuusaako mu bujjuvu. Ebyasamye mu Malende nabyo bikyalanda byonna bye weetaaga okubanga omanya full figure ne nammere biri bitya wano ku NCK TV gwe tula butuzikalira nywera mbenga ndukuwa. Tutandike ne Rema Namakula. Yes, Rema ne Amuza amawulire gatubadde twaga kugabawa kalesoze kuganonyerezaako sobola kumanya ki ekyabaviiriddeko okola ki okwawukana naye katumaze okunganya amawulire gonna information ne tugifuna kati tuvudde tukole ki tugibawe mu bulambulukufu. Emabegakaawo Rema ne Amuza babaddewo okukola obutakkaanya wadde mu public abantu badde tebabulaba ng'ekyaviirako ekyo Rema ye yaleeta obuzibu obwo. Waliwo omusajja bamuyita Dabbeni oyo Omunyarwanda. Omusajja oyo lwajja mu Uganda afuna teyimu nnene n'abeerako ne Rema eteyimu eyo esinga kale akola ebintu ebyo Amuza kirabika byabadde tasobola kukola Rema. So kati ekyo kyaleetedde Amuza okubeera nga yeemulugunyaako kuba emabegako awo waliyo eyo marathon eyo saidize eyo entungamu eya Coffee Marathon. Dabbeni yaliko wano mu Uganda kati Amuza byamugwa mu matu kwebyo byonna bye baakola. Amuza olwayogeramuko ne Rema n'amera amawaggali nga naye bwe mumumanyi. So kati kyaviirako Amuza okubeera nga naye atandika okukola ki okwonooneka okufuna ku bukazi bwakola ki bwaganza. Neera awo nawona Amuza abadde asulako emuloogi saidi z'enseguku nga gyasuleyo ng'afuna obumadamu n'akola ki n'abukyazamu. So kati ekyo kyaleetedde Rema okola ki Rema olwabyamugudde mu matu. So kati Rema n'akola ki Rema n'ateekawo embeera naye n'agirabwa ati ate tagambwako engeri gyali nti yabadde ateekamu ssente tagambwako. Obu vidiyo tugenda kubalagaawo mpola mpola kwebyo byonna ebyabaddewo na nsonga lwaki Amuza. So kati Amuza olwamulekulira Rema naye n'ameramu ki entondo naye nga naye bomanyi nti oli dokita ate yali atwala mukazi w'oli. So kati kino ekintu kireetedde bonna basingomaza bambi basingomaza akatale kaggwa bakyala bannamwe bakola ensobi. So kati ezireetera obutala okola ki kati Amuza omuze guli ogw'okweguya taguliimu talina mukweguya gonna Rema kuba kati yalaba ebyaliwo byeyakabya oli omusajja oli owakawalaata Eddie Kenzo yamukaalya kati niye mwenyini appetite eyo yakendeeramu okwo. So kati Rema yagenze baganda bange Rema yanobye naye Amuza yali yasooka okunoba. So kati bateekeko ku butambi mu bulabe mumanye nti abakazi oba Rema aliko ekizibu kati oba ajja kuleeta musajja ki kuba Dabbeni naye alina omukazi. So kati producer bateereyo. Bange mugabulidde ako akatambi akolabyawo nga kaggwayo eyo mmotoka mbunga etika bintu bya Rema Namakula. Era nno nakakasiza n'agamba nti munnange mbu yasibyemu ebibye buliddeko mbwe ebintu bya Rema ebimu babijjeeyo mu nnyumba. Ebintu bya Rema Namakula ebimu babijjeeyo mu nnyumba ebimu mbu sibikakasa bya mbu ebintu ebimu babijjeeyo ekikikwe mbu byambu. Mwe baana mmwe bannaye olugambo lunjokya naye nga Rema mbu n'atisa ebintu. Rema Namakula atisa ebintu ate nzamba olugambo wa munda. Don't screen record this. Atera okumpa olugambo abeera wa munda muli munda. Alina ebintu byatise naye kigambibwa mbu bayinza okutawona Kenzo. Mujjukira eriiso Rema lye yakuba Kenzo nga bali ku kivulu. Ekivulu kyali kyani Rema we yajja ne Kenzo n'abeerawo ekyali ku Serena.
bakyali kyalima namakula bannange ng'eriiso Maria kuba Kenzo labira ddala omukwano ekikigwe nze nabyodde mbu bayinza okudda watete mu bintu ozaamu baanamu kubanga luno lugambo Kenzo mbu ayinza okuddawo ne Rema towakana mbu bamiitinga bye bimu ku bigenda okumenyawo obuvumbo bwe ne gundi ne Ssebunya ekiyombya Ssebunya lwaki Rema all the time baba boogera ate kati oli Ssebunya kye yakoze yafunye mmeketo mulala jjukira musiranga omuwala muto mu kyotala. She's very beautiful. Baby bw'omulabako bw'oba mujjawe ozirika ekigwe tubange tubadde tukyali ku ebyo era nga nabagambye yasoose yatugambye nti mulimu Mr. Daben mumujjukira This is Love mujjukira akayimba ako eyo kolabo mbu yali mu kintu era mbu okusinziira ku ekyo kyekyaleetera Dr. Amza naye okugamba nti nange nyinayo ebyana ebirala wabbali nabagambye nti batugambye nti omwana ono asula mu apartment ya bukadde 2.5 nze naawe niffe tubaawo kubanga tugaba tuusaako mpola temwagategedde aga Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo ebiboozibozi bino twali twabiwulirako dda nga ne Nyamutoolo nga tanafuuka ensonga nga bikyali bya nkukutu nga bagamba nti Jasmine aliwo ne batugamba nga nti Karona Ntongo ne batugamba nga nti former Miss Uganda Anne batugamba nga abantu bangi Lydia Jasmine ono tuze tumulaba nti waliwo ne show eyaliwo Eddie Kenzo yali aperforminga nakona kulinnya Nyamutoolo ne tuleba Lydia Jasmine nga yenna kamera nemumulisaamu nga alinga kwegamba tekyamusanyusa naye mbu abawagizi ba Eddie Kenzo n'Abanyamutoolo si basanyufu bagamba mbu Lydia Jasmine ayitiriza okubanga yesiba ku Eddie Kenzo buli kaseera era mbu buli wabeewo oba show oba nga luli bagenderanga mu federation zaabwe mbu ono Jasmine nga yesiba nnyo ku Kenzo mbone mpaka olunaku olwaleero bw'atyo mbu bw'akola abamu ne bavayo ne bagamba nti Eddie Kenzo yalemeddwa okuba nga akuuma ekitiibwa kye ng'omwami oba olya n'okukuumira omukyala we ekitiibwa nti kubanga mukyala we yeewa ekitiibwa nti Nyamutoolo there is a way she handles herself nti naye Eddie Kenzo mu butuufu ye alemereddwa nti yandibadde yeewa ekitiibwa ng'omwami omufumbo byonna abantu babadde babikubaganyako empawa abamu nga bagamba Lydia Jasmine alekeraawo okubanga yeeyisayisa Eddie Kenzo ate abamu ne bagamba nti Eddie Kenzo yalina okuteekawo boundary eyo agambe nti nedda kati ndi mwami mufumbo saagala nnyo si kwegobako mikwano nti naye ateekewo at least akadistance nga mukyala we amuwa respect kutaleka abawala bonna ajja mutuulako wano naakola kino naakolawo kino so nti si birungi obutegedde tweyongerayo fe wetuli mpolampola okuba nga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde tubadde tukyaliyo ne zireeta girl child ng'ali mu maziga era atuuse n'okugamba nti bannange temunenyanga mukyala yenna ng'asa omusajja nti abasajja abo nti abatabani ba Falaawo bazibu nnyo lutuwe kiki ekigenda mu maaso naye ng'ali mu maziga sikyanenya bantu betta baana mmwe singa si baana bange kuba nti bakyali bato ekintu kye mbadde nsaba Mukama mu kaseera kano kibadde nti Mukama ntwala mpulira obulumi ku mutima mpulira obulumi bwe sitamanyi gye buva mpulira nzitwawereddwa nga n'owokwogerako naye simulina noonya n'omuntu gwe nsobola okwogerako naye anzikakkanye naye nga simulaba taliiwo singa si baana bange ekintu kye mbadde nsaba Mukama kibadde ekintu kimu nti Mukama ntwala kubanga bizitowa biruma maama mutabani wa Falaawo abikoze ndowooza omulaba ali mu matiga kaaba era agambye nti taninya muntu yenna
naye abange bagamba nti si kirungi okola ekintu nga tosoose kwebuuza mu mutima gwo nti sooka weebuulirire nga tonakola ki tonasalawo. Think before you act. Tokola kintu kyogenda okwefuza ate nga it is already too late nga tolina kyozza. Eyo tuvuddeyo era nga tweyongereyo. Irene Namubiru avuddeyo kubanga alambula oba nga ayogera ku nsonga ezo zitambula. Juzi bujavudde kwa nino yalonkinze akatabo My Mother Knows. Abamu ne bavayo ne bamukriticizinga nti ayitiriza buli kaseera okubanga ayogera ku maama we bibi ate nga maama we yamukuza ne bagamba nti yadde nga maama yasobya mbwamusonyiwe naye alekeraawo kubanga akola ki. Kati wana aina naye byazze okwogerako. Omuntu n'atuuka okuba omuntu gw'otosuubira n'akuba ku poliisi nga muwulira ebintu nze bye nandiwakanye abantu bujjo nga babiŋŋaana empakana naye ne neetuulira bwe nti n'akubira abapoliisi maama n'abagamba ebintu nempulira nga saagala muwuliriza naye nempulira nga olubuto lwange ebintu bivaamu ebyenda bivaamu neŋŋamba katonda wange nkugamba abasirikale bandinkubye okusinzira ate nga ali Bulaaya gy'ayogerera. Kibi nnyo nti kati interview yonna erotatingira ku maama wange naye ate era akatabo kagamba My Mother Knows, maama wange amanyi buli kimu byonna buli ekigenda mu maaso aba akimanyi. Era nakola statement eyo lumu nga waliwo ebyettaka era nga beboogera njala kubba ttaka ndibbye. Neŋŋamba ne bambuuza bankwata mu kkoona ne bambuuza kiki kati oliko neŋŋamba ntya ndi mu kutya ntambulira mu kutya naye neŋŋamba naye singa nfa singa wabaawo ekintu kyonna. Eyo tuvuddeyo abantu beeyongedde okubanga bokubaganya empawa ku nfa y'omwana mulenzi Gavin. Mawulire ga kikangabwa nnyo naye nga womanyi buli omu ayogera kye tukulire ku ndowooza z'abantu kikyobogera ku kikangabwa kino. Mugenda ne muzina baganda baffe okitegeera nga ate temugenda kubawasa okitegeera nga gw'otayagala kuzina muganda ne bamukozesa bukozesa ne bamulekaawo naffe baganda baffe wetyo tubeere eno nga tubasabira bafune abasajja basetolinga abasajja abatuufu ne mubakozesa ne mubalekaawo. Kati yo MC Gavin omukazi omwana si ye yamusse wabula kasolo keke kamusse okitegeera olwedde abadde ayina omukazi abantu bonna gwe bamanyi nti ye mukazi we. Kati kiki ekibadde kigenda nga kimuzunzwa oguntu aguteeka wano aguteeka wali mwana okitegeera muzanyira ku bannyinaffe ne mubalyamu buli ne mubasuulaawo. Eno bamaama baffe babeera bali mu ssaala omwana nga afuna omusajja bambi mukama nyamba atadde amavivi ku ttaka gwovaire kuzanyira ku muganda wange nga ne togenda muwasa okitegeera. Mwana mubeereemu ebyaddala womufunye omukazi nga akutegedde lwaki tosetolinga lwaki tokakkana ebituli byebimu abakazi balina ebituli byebimu mukazi we kyalina n'olikyalina okitegeera wabanga sex tamukuwomeseza bulungi munnyonnyole omugambe nti omanyi bebi kibulamu. Omulenzi naye abulemize mulenzi munne agambye nti bannange temukisuusizza okubanga mwenda eno mweddeko temweddeko ate ono yagamba ki. Ono omuwala ye yasona omuvubuka ono omuvubuka bamuyita MC Gavin. Omuvubuka ono annumye by the way. Ono omuwala yamufumisa ebiso wabula abawala nga nkaaga ku 10 bali mu comment section bagamba mbu Gawo Child we are proud of you. Simanyanga Gawo Child gwe kozesa akagambo we very well, okay? Use it very well. We you and who? Me and 40% tetubaliiko, okay? Bw'oba oyogera gamba I am gwe ne musiru munno. Ontegedde mutujje mu bintu byammwe by'ekisiru. We are proud of you. You and who? Nga tebanna kutira mwana. You and who nga tebannatta muganda bombo clat. Bino bintu by'abakazi okusiriwala ne muyita omwandiko byandibadde bikoma. Okay? Byandibadde bikoma. Kati laba ekiwala tolina muwase bakusombye busombi bakyakwana bukwanyi mbotto omukazi. Otto omwana w'omukazi. Nijukira 2023 awo mug'omunana akatungulu kali katale nnyo wano e Kampala ng'ate kabuze. Okitegeera ne babimbuliramu awo n'enkwate kubone ngende embaale ne Chaliwa nga bamuyita Saddam. Ne tugenda embaale twatuukira mu bbaala eri eyo wansi nga ku Stanbic Bank oba Stanbic eri eyo wansi. Gye twatuukiramu nga twakatuuka e Kawungeezi. Bino ba MC bye batambula mu bantu abatudde najja n'atubongako n'enkwata ekyebiri n'enkimuwa. Ono omuvubuka
kati mu kukimuwa ne mukuba akama ne mugamba naye mwana ndi ku ddiru ya butungulu naye no sirina gwe mmanyi naŋŋamba osuzeewa konze tusuzaawo ku kigo tusuze ku kigo waliwo hoteli bagiyita kigo erina mu tawuni naŋŋamba njakkeera ku makya mu mbuli omusuze njakkeera ku makya nkukime nkutwale nantwaleyo wansi nze ne Saddam natwaleyo wansi nga ku kikubo ekidde Soloti nga wokkirire Soloti kati awo wapakinga nga zibaasi oba taxi eziba zitakola ki eziba zitagenze mu paaka awo wootera n'oyingirayo munda ye wali akatale k'obutungulu ekuba liri bwe liti owetodde eno bwoti n'atutwalayo n'ensuubula obutungulu n'enfunamu essente on'omuvubuka ye yantwalayo kati ogwala guguno gumusse tumbaavu ofe ng'ozunga ye kyali kitekifiira mu kkomera omuvubuka oyo banina n'ennamba ye mu simu yange ana njijukira n'akahotelu ke twasulako kali awo ng'okkirira bwoti ku kikubo oyitawo ku express taxi n'okkirira bw'okkirira bwoti n'owetayo wansi wapakingayo ne taxi kagundi ka hotelu kakalina oba ka mitwalo eno oba 6 twasulawo okumala ndowooza kumpi omwezi nga tulekawo n'ebintu ne tujja ne tuleeta obutungulu ne tuddayo nga n'ebintu nabirekayo kati ekiwala kimusse gayi ali soft yabadde soft nnyo rest in peace bro mawulire si malungi kitalo nnyo era kitalo ddala naye bw'atyo mukama bwageze ate ye liri pazo nga womumanyi atabukidde mukunja atasera muyinza okwebuuza nsonga kinno biibino aba yatuyimbiddde oluyimba lw'enkyukakyuka yeebala agende kimala tewali gamba mbw ate oli waffe egwabadde oyimbira ani lino si ggwanga lye tukole tutya abayimbira NRM basula ku Kyaddondo Road ku kitebe kya NRM abayimbira NRM basula Kyaddondo ku kitebe kya NRM abayimbira DP Adamu Mulwana bwe yayimbira toka kwa balabala yasulanga Kasangati wa Besigye wayimbye oluyimba Luwana Bobi Wine webale nnyo webalire ddala tozunga nnyo totutawanya totuleeta ko kaliyimbwe go yes you deliver the message go back okole ebirala temuzungira ku bantu so eyakoze ekikolwa ekyokulikodinga omwana Simon Maseruka sakiwagidde era sikyagala bana abayimbi mwe mubategeere era mbalaba mutijjukana nabo bw'aba yayimbye oluyimba lw'enkyukakyuka yeebale kuyimba tukole tutya tukole tutya sijja wabadde olina kikola tukole tutya wagaseeko don't become too much okwagala okubaako byoyesayisaawo webale kubanga wekomidde ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking amawulire go gakyali mangi nnyo ddala nga bulijjo kugamba bugambye nti gwe tulaba tuzikalira nnyo era bingi nnyo bye tuba nabyo era nga bingi nnyo bye tutunuulidde era nga bingi nnyo byengenda okubanga nkuwa gwe kikulu subscribing kikisinga obukulu wamala ng'onyiga kade ebisigadde byonna tujja kubanga tukubasigala naffe tuvaawo